The newsroom, where untold story is revealed. Naye tekyasobose tumusaaliddwa nnyo nze abanzaala bankima olwekyo kojja wange taamale mirundi era bw'abadde ayogera nange ampita mutabani ate nga bwe lwawulira akabi konna ke banjogerako ng'akuba simu nga tayagalya dda muntu kunjogerako era abadde atera okutabuka naye nzitantabukirangako yeesimbawo ekiwotero eyo nga tukyali bato n'atasobola kuwangula mu 2001 kakati awo kwezennamu omulimo naye nze bwe najja 2011 nzijewo oli eyamuwangula ate ye yajja nga ankangakangamu nali siteekeddwa kwesimbawo nansaba empapula zange agenda nnoonyeza omulimo nemuddukako nemugamba sigenda kusazaamu kirowoozo kyange era tiyampagira naye bwe namala okuwangula nampita nagamba kati ntegedde oli musajja oli w'amaanyi ate ogenda kubeera ddala w'amaanyi nagamba nali nkukangamu nga manyi kyoliko tokitegeeza so tubadde naye nga musajja wa mazima bw'aba akwagala aba akwagala ate tiyeefuula ate tali anguzi yabadde musajja mugagga nnyo tumusaaliddwa nnyo adde akyali musajja muto era butwale ku kitanda niyeetuma emyaka oba yagamba nkaaga kakati mukulu we gojja naga nti olina enkaaga wagijeewa namugamba nti era kyekyo naatera naye okugera kwa mukama bwe kutyo tetuyinza kumubuuza bibuuzo bingi nze nasangiddwa mu kyalo era gye nvudde kati nenteekingira over enteekateeka z'omu kyalo era zitambula bulungi maama gyali n'abataka be gye bali nabo bali mu kukungubaga paka lumunatwegattako tumwolekere mukadde waffe mu kitiibwa ekimugwanidde ate musajja mugezi nnyo era musajja byayogedde wano abantu bamala okugenda tutandika okutegeera amagezi gaabwe buli kyabadde ayogera kyonna ng'akyogerako olaba kyamagezi nnyo nali zikikuba nali mu ggwanga ki bannakenya nebajja nga basanyufu nebagamba musajja tamanyi mirundi yawandiisa akatabo abanyampi banyampi bo baali bakategeera bulungi naye ngaera akatabo ako bwogenda okukasoma era olaba nga kyali awandiikako kituufu bitwabeerangako abaana ab'empisa ewaka nti omukulu ne bw'abanga embeera emusobyeko omwana ow'empisa gwoyangwa mangu okugamba nti nsaba kunsonyiwa zenkikoze abadde ttaala abadde muyigiriza badde musajja mugezi nnyo era sirina kubuusabuusa ne bakojja abange abato abaana abamuvaamu nabo balina kubeera bagezi era bajja kubeera bagezi tubadde tulaba luusi ebitambulako ne bakojja abange abamu awo
oluusi n'okola judgment naye ng'ate ye alina ekirala kyabala mu maaso eyo ng'omusajja omugezi. So n'olwekyo tumusaaliddwa nnyo, tulina kwongera kumusabira n'okumuyigirako ebyo byolabako ebikuyamba. Byolaba byabadde akola nti ebikuyamba n'otabitwala, naye alina bingi nnyo byosobola okumuyigirako ebikuyamba okutambulira mulamu bw'ensi eno nobeera bulungi. Ate alina engeri gyabalansingamu ebintu byo. Ate musajja mukambwe naye ng'alina batakambuwalira. Abadde abamu nange abangamba tovumanga gundi naye gundi abo baleki, naye abalala golaba. So n'olwekyo abadde musajja mugezi nga bwe kimu kyakola manyi kikale kyetinga bulungi. Wali oyinza okulaba ng'avuddeyo n'avuma omulamuzi n'ogamba omusajja yeyita ki, n'atabukira abantu ab'amaanyi naye nga tiwali muntu n'omu asobola mutambala nti kyagenda kumuwanga. Tumusaaliddwa nnyo era ne pulezidenti abadde amwagala, era ndowooza abafamire badde bataakoze enteekateeka balaba nti nawano waabadde ali abadde emikono mituufu ngeri essuubi likola ki, era pulezidenti yabadde asasula bbiiru eza buli lunaku, naye nga yabadde amaze n'okubagamba nti kuba kiba kyetaaga bweru bamutwale ebweru obulamu busobole okukola ki okudda engulu. Tumusaaliddwa nnyo era mwebale nnyo bannange okulaba nti muzze okukungubaga muwesa ekitiibwa. Ate eddambi lye yalikola mu lwatu era ndowooza okusiza ku nteekateeka gyendabye basikipinzeemu katono kamu kokka, naye ebisigadde byonna bitambulanga. Kuba bali musajja muzibu ayinza okutabukira wano. Kitalo nnyo tubalinze, kyemuli mujja kutwegatirako ddala ewaffe kaliisizo kalagala, mujje mulabe omwagalwa waffe gyabadde ava era mumulekere muleme kukoma eno. So tubasaba mutwegatteko, byonna bijja kuba bulungi, teekateeka zijja kuba bulungi era tujja kuba tubalabirira bulungi. Mwebale nnyo, sina bigambo bingi nnyo byensobola kwogera kusukkako awo, naye nga tusaaliddwa omukwano gwe. Ate era naffe abali mu gavumenti, abantu ng'abo nga tubadde tubeetaaga, omuntu asobola okutabukira omuntu. Omanyi edda nga tukyali bato nga wabeerawo kiigo ekinyonyi ekyo ekiyaayu nga kijja okutwala akakoko, kati ono aboggola ogenda nga akakoko kakoze eki. Kakati ensi eno mulimu abantu abayinza okubala ekintu kyabwe babeeko kyebakusuuza. Omusajja oluusi abadde yagenda n'atabukamu n'aboggolamu genda okulaba nga akakoko kawonye. Tumusaaliddwa nnyo, abadde musajja mumalirivu, musajja mugezi, musajja alina kyati. Ate omuntu yenna agamba taamaye yagambye eki, olaba taama nayogedde kino, eyo ensonga ntuufu. Abo tibajja kukiwangula ekyo, babadde beekakasa nti amala kola bisaaki. Kitalo nnyo, tusaba ffenna tumuyigireko ebyo ebirungi kubanga byabadde asinga okuba nabyo, era tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama amulamuze ekisa, amusaasire byonna ebyamusobako. Ebiri mu ggulu ebyo tetubimanyi. Ntera okugamba abantu nti g'osalidde wano omusanga ate oyinza okusanga ngeri yakusoose yali gogaawayi mpolereza nange nzijeko awo, yali go wano ku nsi olabanga ye nti yali takoze eki. So tusaba ebyamusobako Mukama abimusaasire, amusewasa emyoyo gy'abantu abalungi, abayambye abantu, abakoledde ennyo ensi yaabwe, ate n'abaagaliza abalala. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
Webale nnyo Honorable Minister, ebigambo ebirungi ebizimbe eby'amagezi by'otubuulidde. Tweyanziza ebisibo. So DJ teekamu akayimba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.